Ababi wafuwa MRITV mu kaseera kano tuli ku mwala guno ogwa Nalukolo Nateete okumanyiddwa nga Ssongodo. Omwala guno gwe myala egimu enkuba bwe yatonnya ejjajjula ne gitwako obulamu bw'abantu abamu okufa ennaku z'omwezi 26 omwezi ogwokusatu. Namutikwa w'enkuba yakeera okufudemba mu Kampala nga 26 omwezi ogwa Mugulansigo n'aleka nga bannakampala abafumbisa miyagi wamu n'abamu okubatwala gye bafunyizza omigongo ng'obwatu. Bo abatuuze b'omu Nalukolongo mu Kakoona bannyonnyodde engeri Namutikwa w'enkuba eno eyafudemba gye yabayisaamu. Bano essira balitadde ku mwala gwa Ssongodo nti mufunda so ng'ate gye gusembera bassaayo obutimba ne kasasiro ekintu ekiviirako amazzi okwanjayira mu mayumba gaabwe ng'etonnye. Wabula bo abatuuze b'omu Mutundwe mu Kabaawo zooni bakukkulumidde omugagga nnannyini alinnyikira akola ebizigo bya Kyogero wamu n'omusigansimbi omuyindi okubateera obutimba mu mwala guno ekintu ekiviirawo kasasiro obutatambula ne kibakosa ng'enkuba etonnye. Omwala guno ogwalinnyikira ogugenda eri mu kizimbe kya Kyogero yateekayo obutimba okuziyiza kasasiro naye ate abantu tebakimanyi. Wabula abatuuze bano bawanjagidde KCCA okubaggyawo kasasiro mu budde nti abatuuze bamuyiwa mu mwala guno ekintu ekiviirako omwala guno okujjula enkuba n'ebakosa. Aba KCCA batuyambe baleete emmotoka ya kasasiro erwawo okujja ne lwezze kale batugamba nti mukuŋŋanye kasasiro erwawo okutuuka. Nakano atimbai MRITV.